Era ntunuulidde kooti ya Uganda nti omusajja azze mu kooti agambe kooti nti Kayondo yawa omuzimu ssente, kubanga wano mu Uganda okuwa kooti obujulizi obw'obulimba guba musango. Nti nawa mukyala Nakirya bangi namwandu w'omugenzi Muwawule ssente mu kufa kwa mwami Muwawule, ate nga mwami Muwawule yagenda okufa nga abannamwandu abo baafa dda, naye olw'okuba waliwo omukulu ali emabega w'omusango mu makoogo yawasaamu omukyala. Kaakati bo balowooza nti Mukono South Bwakabaka, nti Kabaka ng'akyaliwo alina kubeera ku Namulondo. Bwe baba bakuwangudde kkiriza toleeta bugologoosi mu kkooti. Emyaka 5 weegiri ojja kudda weesimbewo. Bw'oba obadde wamanyira kuwangula buwanguzi toyita mubaala okutuuka ku leva egamba nti Kayondo yawa emizimu ssente. Ekyokubiri mbusimanyi abampa emikono nti tebaali batuufu, ate nga bazze mu kkooti ne baga nti Kayondo ffe twamuwa emikono. Naye olw'okuba waliwo omukyala ava wano naye yavuddeyo n'agamba nti baamulemesa okugenda mu Mukono South okukubira omuntu campaign, kwegamba yeye Katonda w'ensi bw'abanga alemeseddwa okugenda Mukono South okubaako gwanoonye gwakubira campaign, oyo gwaba tawagidde talina kuwangula. Naye ffe twayingira mu kalulu kano nga twesiga Katonda era nga amazima gaffe gava eri Katonda era obuwanguzi bwaffe buva eri Katonda. Bano abatwesimbamu bayimiridde mu kkubo lya Katonda era enkakasa omulamuzi ajja kuva wano ng'atuwadde obuwanguzi. Wabula kyenjagala okusaba kkooti, abantu nga tebannagenda kwesimbawo basooke babakebera emitwe, kubanga tubonaabona kati olw'abantu kubanga omuntu bw'ajja mu kkooti naga nti Kayondo yawa omuzimu ssente, kkooti n'esigala ng'ekyawuliriza ekyo, omuntu aba yeetaaga kutwala butabika. Naye olw'okuba ayina nti olw'okuba nze bampangula ate nja kuswala okujja okulaga nti nno nze ndi ono ate n'ayitamu ono, kakati ne babateekawo. Naye mbakakasa omusango tujja kuwangula nga Katonda mubeezi waffe. Amina Ssebu. Okulaba akasanga katininga kano mu nsonga z'okulonda. Kasango kanafu nnyo tekaliimu ggumba. Kyova olaba tusazeewo ne tukkiriza tuteeke mu buwandiike empumbawumba yaffe. Akasango tekalina binyusi kwe kalina kwesigama, naye sijja kumenyaamenya mu ndoomo kuba tulina amateeka agatufuga. Tetulina kwogera ne tusoosootola nnyo nsonga eziri mu kkooti, naye mbabuulira nti bano beekutte ku mukira gwa sitaani. Tewali gye balaga, tewali kye basobola kukyusa. Omuntu wange yawangula yamala ne bamulangirira n'okulayira n'alayira ne bamuteeka ne mu gazeti. Mulinde bulinzi komawo wano nga kkooti etuwa ensalawo yaayo, kubanga amazima temuli ggumba. Obujulizi bwabwe bwa lusuluuju nnyo nti n'empewo bw'eba ebufuuye bugwa nga tobutiisizza nako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate luyimbazi na lukoola abeere nga addamu buli kaseera. Tujja kufuna ensala ajja kutuweerezebwa ku mutimbagano mu October.